Omusumba w'essaza lya Lugazi Christopher Kakoza agumiza abakristo nti essaza limaliriza enteekateeka ez'okukulembera ebyaguzo by'abajuliza Namugongo omwaka ogujja. Agambye nti abasaserodoti 10,000 abali mu ssaza ne kwaya erimu abayimbi 5 nga bakulemberwa Vicar General Monsignor Richard Kayondo nabo beetegese dda. Kwaya erimu abantu 15,000 namba 5 ye Bishop Christopher Kakoza. Abyogeredde ku kigo ky'ekangulumira mu kukuza olunaku lw'ekifo era nga kubatongoleza n'okusonda ssente obukadde 4 okugaziya ekereziya. Yeebazza abakristu olw'okujjanjaba Reverend Father Morris Kigoye abadde bwanamukulu ekangulumira n'okukolagana obulungi ne Father Kuteesa Mugagga bwanamukulu omujja. Ate mwebale kumujjanjaba kakati agezze namu. Abaana 86 bafunye sakalamento ya konfirmasiyo okusonda ssente ne kutandika nga ssentebe wa NRM Ekayunga Moses Kalangwa Kalisa awaddeyo obukadde 12 n'akuutira abantu Ekayunga okulonda abantu abagattako okusinga okutwalizibwa omuyaga mu biseera by'akalulu. Bafuna miliyoni 5 naye ati tukuleetera tukomenololezameka 30 naye omuntu n'abeeyo takirangaba amasigala yandiwuliriza mwamba kiwanana nga bakulemberwa akikulira Mathias Bazanya bawaddeyo obukadde 5 n'abalala bangi. Bwana mukulu Reverend Father Mugagga ayanjulidde omusumba enteekateeka ey'okuddaabulula ekifo kino kituukane n'omutindo. Okutereza compound eno ne site yonna okulabya ng'erabika bulungi. Keziyaffe twagala ebeere ng'erina kapasite y'abantu 1,000 kubanga tukigezezzaako ne tulaba nti abantu 600 tebakyajamu. Ate Father Tony Ensumba Lyazi okuva mu kigo ky'Eruwero akubiriza abavubuka b'ekiwoko okuba ab'empisa era abakakkamu lwe bajja okutuuka ku biruubirirwa byabwe. Bino abibuulidde abavubuka beetabye mu mmisa y'okukuza olunaku lwabwe ku Uganda Martyrs Catholic Parish Kiwoko mu Nakaseke nga bavudde Kiwoko, Kapeeka, Buloba, Nakaseke n'ebitundu ebiriraanyeewo. Lutambulidde ku mulamu okugamba nti okukkiriza kwammwe kuli luddawa. Abalabudde ku neeyisa n'okukendeeza amalala ate bawa abantu ekitiibwa. Oluusi embeera y'ensi yebireeta, oluusi ffe tubireeta. Amiina. Oluusi naffe twetuusa mu mbeera enzibu. Si bwe guli gwe teebereza n'onywa enjaga. Abadde omugenyi omukulu Frank Mutaraga akubiriza abavubuka okweteekera obukadde bwabwe n'okukomya okukozesa ebiragalalagala. Tulina okweteekerateekera obukulu naye nga bwe tumutono okiina muwasizza abaana weeredde abaana otegese bulungi so mbakubiriza ebyo bamala mu budde kati ndaba balina mu betingi. Omubaka omukyalo wa Nakaseke Sarah Najjumasa yavubuka okukola ennyo ate bajjumbire okwekebeza bamanyi bwe bayimiridde. Ate naawe abawala teri musajja ayagala muvubuka mwavu. Abawala nammwe mukole muleme gambire n'ono omusajja yankola enviyo n'omusajja yewa airtime ono omusajja. Ye Father John Mary Lukwago wa Kiwoko Parish ajjukiza abavubuka nti kibanabeera mu bukadde balina kukitandika kati. Essiro osooka okuliteeka ku bulamu n'oba mulamu bulungi. Essira n'oliteeka ku makaago oba kati ng'abavubuka ekibiina kye ekyabavubuka n'otakibeera wala kuba be banno ddala. Essira n'oliteeka ku nkolaganayo ne Katonda wo. Sawulo w'okulira ne Kasifa Nava bakusakedde gwino ku Lwabukedde TV.